EBY'ABALEEVI essula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isiraeri nti omukazi bw'anaabanga olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi, anaabanga atali mulongoofu ennaku 7, nga bw'abeera mu nnaku ez'okweyawula kw'endwadde ye. Awo ku lunaku olw'omunaana omwana ow'obulenzi anaakomolebwanga. Era omukazi anaamalanga ennaku 33 okutuusa ng'omusaayi ogwamuvaamu olw'okuzaala nga gulekedde awo. Mu kiseera ekyo taakomenga ku kintu kyonna ekitukuvu, era taayingirenga mu kifo ekitukuvu. Naye bw'anaazaalanga omwana ow'obuwala, anaabanga atali mulongoofu okumala Ssabbiiti 2 nga bw'abeera mu kweyawula kwe, era anaamalanga ennaku 66 nga si mulongoofu okutuusa ng'omusaayi ogwamuvaamu olw'okuzaala gulekedde awo. Awo ennaku ez'okutukirizibwa kwe bwe ziggwanga, ez'ow'obulenzi oba za buwala, anaaleetanga eri kabona ku mulyango gw'Eweema ey'okusisinkanirangamu omwana gw'endiga ogw'omwaka ogumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, n'ejjiba etto oba kaamukuukulu okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Kabona anaagiwangayo mu maaso ga Mukama n'amutangirira, kale anaalongoosebwanga mu nsulo y'omusaayi gwe. Eryo ly'etteeka erifuga omukazi azaala omwana ow'obulenzi oba ow'obuwala. Bw'ataasobolenga kuleeta mwana gwa ndiga, kale anaaleetanga bukaamukuukulu 2 oba amayiba amata 2, erimu okuba ekiweebwayo ekyokebwa n'eddala okuba ekiweebwayo olw'ekibi, kale kabona anaamutangiriranga, naye anaabanga mulongoofu.